omwana w'omuntu kibi nnyo okumwesiga kubanga abula naye Katonda tabula. Era ebintu omwana w'omuntu byasuubiza osanyuka omaze bikwatako mu ngalo kubanga asobola okubanga ye tagenda kwefuulira nga talimba naye nga tajja kuba mulamu ku lunaku lwaggambye. Wangi Bayibuli terimba begamba nti akolimiddwe yeesiga omwana w'omuntu. Do not put your trust in man. Put your trust in God. God will use man. And God can use any man. Ne bw'oba nga wafiirwa gwe wali weesiguliddeko Katonda ate alina abalala. Abantu bonna abali mu nsi muno balimu okuweereza Katonda nga bakola ku bantu ba Katonda. Njagala nnyo abali mu kukola notices okumuokumu kuba oluusi oddamu n'osomamu ngambye wadde gwe wali weesiguliddeko yafa naye abantu bonna abali mu nsi muno kontakiti za Mukama kukola bulungi. Buli muntu ali mu nsi muno kyava ayogera mu kitabo kya Zabbuli 24 olunyiri olusooka nti ensi yiye n'ebijjuddemu bibye n'abantu abajjuddemu babe. Okyayagala ki? The world belongs to God and its fullness belongs to God, and the people that dwells in this world belongs to God. So what else do you need? All you need is to build a very strong relationship with God. Even if someone disappoints you, God will bring another one to appoint you.